UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. Otukoze bulungi omunywanyi akyekuumidde ku mukuto ogwa L40 amanya nze Stone M okwanjulira programu y'olunaku olwaleero. Tubakulisaayo abasobodde okugendako mu masinzizo ag'enjawulo okuviira ddala ku lunaku olwokutaano bannaffe abasiraamu olw'omukaaga oba sabbiiti abalala bagenze n'abaakeddeyo olunaku olwaleero tubakulisizaayo ddala. Tuli no wano ffe ku kitebe ekya L40 oba Matayo Foundation ng'ekitongole we tusinziira Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex gwe kasotuuka Kasubi ku bitaala awo oba otuuse Matayo Foundation bwe tusinziira. Nkujjukiza nti mwami Matayo abeera mu ofiisi olunaku lubeera lwa Monday paka lunaku lwa mukaaga essaawa zibeera 2 paka ssaawa 6 era bw'ojja beyond that time nti aba yagenze dda ate okulaba oba okutunulamu ku bintu oba ebyabana baba bazze munnange ate awo n'alyoka akola ki n'alyoka yeetegekera olunaku oluba luddako. Saagala kumuwamba nnyo tulize n'ensonga nnene nnyo naye kansooke mukuwe naye akubuuzeeko. Muli mutya kasubire muli bulungi. Ne bwe mundaba nga njogera nga ndya obuwoomi bunsuseeko mujje tulye kubanga ne mukulya waddugaza dde emmeeza nzati nze mbeera mukulya ssaawa 24 bino waliwo n'abamala emyaka 10 nga tabiryako. Yes sir. Wakati bawulira batya mujje tulye. Yes sir. Muli mutya kansubire muli bulungi nange ndi bulungi gyendi. Emirimu tudukanya mpora mpezi okubagamba nti bwe tuyingirawo tuba tuzeeko n'ebipya ebibeerawo. Bw'ayagala okutandika okutambulanga nange omwaka ogujja ngenda tandika kutambula okugenda mu lisaaki. Ogenda tandika otambula n'abantu abaagala okugenda okulambulako nga beesobola okuŋŋaanya akasente ne tugenda ne tutambula ffena ne tulambula kampuni weera ejja kututwala. So ne mumanya ku bitundu funayo miliyoni 10 abamu mugenda mu mabbaala n'osaasaanya miliyoni 2 miliyoni 2-3 linnya ku nnyonyi genda olambula ebitundu. Nabagamba ebintu ebimu Katonda yabiprogramminga nga bw'oba oyagala okumanya kyengamba nti ebiseera ebisinga ensi ekolebwa bubonero. Tunuulira abantu abasinga obungi naddala nga ba President Trump. America eri mu ba Red Indian weeri si waayo. Bungereza weeri baali baddugavu. Eri eno yonna baali baddugavu. Omuyindi yavudde wano omugwira mu Uganda ng'ava India n'akulira Uganda yagenze n'awangula mu New York City. Naye New York babadde n'abanansi baayo babadde n'abantu abalala abantu gye bali yadde yabadde mu Uganda naye ffe tetwagala wano mugwira kwesimbawo. Ffe wano University Makerere efulumya abaana kiro na misana. Eri system ekola mu America naye wano tukyefuga ffe twetwala. Mwami Matayo aba betting mbu abakomyawa mbu byakomawa. Nabagamba bwe ndimala okutikirwa naye owa betting mara nawe okutunulamu si kubanga tokola mbojja mu betting. Eri ababeera okwo rusi ne babba n'okubba mbu agenda mu betting sente za kampuni olimu Airtel MTN oba oli wa government sente za government n'ozitwala mu kampuni mu betting n'okomawo bwe bakugoba mbu Museveni tatuwadde emirimu mwebeereremu. Ono nakalana ebibuuzo biringa 3 nti ono akulota. Waliwo abakulota abandoota musaaga muyinza okuba mulota vidiyo zange naye saagala mundoota. Omuntu andoota ali omu ye Sofi. Sofi yaliwa bali mutegeera mu maaso eyo. Amina toyanziza nnyo akyalina ekibuuzo omulala kiyiseewo ono abatabuuza mbu simanyi oba aloota simanga alizaala dde mbu yali lubuto ekyo osobola kitunulako alikola ki mbu alizaala ddi ali lubuto bajje ku ofiisi oba osobola okumanya olunaku lw'anaazaala. Nze mbagambye Yes sir. abasinga mujja
by the way kansoke mpiseewo kano nti abaana abasinga obungi ngenda bateerayo wano video ku YouTube abaana abasinga obungi batandise okulabika awali South Africa eriyo n'abakazi abakulu babadde mu byaro naye kyamukisa mulungi nti engeri gyenze nga mbagamba nti abantu b'amaaso ga bbulu batandise okujja nga balabika bwe baba obadde olabeko omuntu alina amaaso ga bbulu manya nti oyo kabonero ku presentinga oba ye system empyeddako nabadde ntunulira mu Ghana ne Nigeria, Cameroon, Gabon, South Africa, Tunisia ne Morocco nga abantu abalina amaaso ga bbulu abawala naddala okusinga bagenze beeyongera nnyo ate nga balungi nga bw'owulira amaaso aga bbulu so bw'olaba omuntu alina amaaso ga bbulu taba na maanyi wabula just kabonero ka presenting akyoyinza okuyita future gye bujja mu maaso si misambwa mwami Matayo bantu omuntu obeera otya n'amaaso aga bantu era generation gye tugendamu era oba oliawo naffe be tujja zaara mu myaka gye tulimu aba alabanga we tulaba muntu talina buzibu ate bamikisa na nnyo kuba abasinga obungi nabadde ntunulireyo mu Nigeria abasinga bamodo ne mu Ghana abasinga babakozesa mu bamodo ati ze wembadde neebuuliza nti alaba kala nga ffe tuzira nti eno black aba kiracero n'abeeru balabira ddala lwakuba nti bo balabira kumpi volume yaabwe eri kumpi so nga nkyabanyonyola wano waddugaze emmeeza leero omuntu osanga omusajja omukulu tolina kano babuyita bate buno obubbo buno obutaasa obw'abadugavu lye eryenvu emmere ogirira mu kaveera funa akantu kano omukyala kirenga bw'aba afumbye lumonda mukutereko wano bw'oba oli akaba kataasa kalina okuleetera bino tojalinda muzungu kubitwala mu katale ka Kabaka wano Old Kampala ku muzikiti abasinga obungi mulina sente naye temugendayo mugende buli lwakutaano mugule ebintu bino bino bye presenting nga kalayo n'omugaso gwo eno kali kyateriko kemiko yonna naye mugule ebintu ebyokya abakyala abasinga obungi mufumbisa obuveera no akaveera ko buli katuyana kavaamu acid oyo gwe mulya oba kemiko oyo gwe bakozesa mu buveera so nga nkyabanyonyola ku bino njagadde okubaraga ku kintu kino obwokulya bwo tetubutegedde buno obwokulya anti abasinga tebabulyangako kati kambulye buli mbalire mu mutima kibarume kakati ekintu kino gukyogwo kino kiringa kinazi oba kyandibadde kinazi so kino ekintu emigaso kirina emigaso esatu kino bakiyita kinazi kirina emigaso esatu waliwo kinazi kyemmanyi mwami Matayo nga katini nnyo wekati ne kino nakyo kinazi okay kirina emigaso esatu munda kiba kyeru kiba kya white munda kiba bwe kiti fe eno ekisooka kino kipresentinga mudugavu juice avaamu yoono mumulaba agobedde ndowooza mazzi juice yava mu kintu kino era kye kino kye twamenye nabagamba eno prediction oba kano kabonero ka presentinga mudugavu wabweru batulabanga ababi naye tuliko leeya mpitirivu ffe bagumu ate munda omutima mulungi naye amadini ge gateekamu enjawukana n'Abamerika okuteekawo entalo n'owulira nti omusiraamu akulyetinzeewo okuduumira abasiraamu bane bate abantu nti baliramu embizi kati njagala kumanya nzijamu nti amazzi gali agatukula wegati mu kintu kifaanana bw'okigira go gumwe gali munda ogakamuramu nati nga kamuzaaki okikoona okikoona mu kinu muki okikuba bukubi nekigira nekyebikula oba n'ofuna ejjambiya n'okisalasala oba akambi n'ezijambi nebya white amazzi gatuula muno munda mu white muno mubeeramu amazzi munda bwe kimala okwatika amazzi gavaamu kati nga kino eno singa tukyasa amazzi mwegali kati munda amazzi gali muno wamma mwegali kati ekintu kino kirina emigaso esatu bagambeko gumu wakupresentinga kala ya mudugavu fe abadugavu lwaki njogera bwe nti kikiridde bavubuka n'abasajja mwenna ebiseera ebisinga abakazi babagamba nti be bamalayika n'okubasuusuuta mu ngeri yonna naye njagala mbajukize teriyo mukazi asobola kuwa musajja namba emu omusajja yasinga ekisa omusajja yasinga buli kimu
abakazi babeera eri nga batwewerera njagala omusajja alina mmotoka bw'ogigula nze siigivuge. Ekyokubiri omukazi ne bwakula omusajja abamu babaleka abalala babaloga naye omusajja asanga omukazi n'akwata ekyesatu ekyekumi n'akakadde n'akamuwa n'amugulira n'emmotoka. N'omukazi abakazi abamu balina n'akamanyiiro obeera n'omwami n'omala naye emyaka 10 akulinamu abaana 3-4 oluyomba mu omusajja tamalaako gw'obadde obeezaalamu. Teriyo omukazi asobola kulabirira mwami buli wayamba omukazi bw'akwata 10 n'alukuwa n'aluteeka ku byetaago by'ewaka alukulangira ate n'alukubangizaawo mu ssente ya kikazi. So n'olwekyo nayongeddeko ezange olw'okuba nti abazungu baali basinza nnyo emizimu egy'abakyala kyova olaba nti eddembe ly'abakyala weeriri lingi okwetooloola ensi naye si nsi yonna wabula okwetooloola ensi. Bwe njogera okwetooloola ensi mba ntegeeza wano ne Africa ne Bulaaya ne South America ne Uganda. Ne Uganda mangi twaliddemu lwa nsonga mu Middle East awali Pakistan n'awalala ne Iran bayisiza etteeka ne bagamba nti abasajja balekerawo okuwasa abaana ab'emyaka 8. Abasajja ne bakaaba ne beekalaba. Babadde bawasa abaana ab'emyaka 8. Myaka 8 oyo aba muntu. Anti nagamba kino tabaawo nga mu P3 eri mu Bawarabu babadde bawasa abaana ba myaka 8. Bwe bayisiza etteeka abasajja ne banyiiga naye nga abasajja babadde mu biddaala era ne mu Iran omwana kasita oweza emyaka 9 ogenda mu bufumbo omukazi tolina kukola mu Batalibaani eno mu gundi wa Abatalibaani baliwa gundi oba Iraq Abatalibaani ensi ey'Abatalibaani abasinga obungi mugimanyi ndowooza era yeyo Afghanistan. Afghanistan kati mu Afghanistan omukyala tokkirizibwa na kutambula okuva wano okugenda ejjinja ng'otambula weka. Tokkirizibwa na kugenda ku dduuka kugula kintu kyonna. So bw'oba obadde oli awo ng'oli mukyala nga bwe weewaana eri mu Afghanistan oba mu mawanga g'Abawarabu agamu amateeka malalamu. So n'olwekyo abakyala basinga obungi babawasanga abaana bato. Kati ekintu kino mbagambe omigaso kirina ekisooka kipresentinga kala ya muddugavu nti wabweru alabika ng'omuntu omubi naye omutima mulungi. Omuzungu atubba kiro na misana naffe tumukwasa Katonda. Kikokonanti ekyo omuntu akuroga n'akola buli kimu n'omukwasa Katonda noga Katonda yamanyi. Tetulina mutima guli gwagaliza bubi wabula eri abantu abatunyigiriza ne bakunyigano n'olyanga weekyayi ati bibakituteekamu era ne bw'ova ku bannayuganda banaffe saawa zino mumulinda abaana bamwe nabadde ntunulira abazadde abamu kambabbireko kano kambagambe mukasiriikirire abaana bamaze ebibuuzo abamu badda waka abasinyafu bo bavuddeyo kati n'abalala banaatera kati abazadde abasinga obungi oli buli wagenda n'ozaala omwana katugeze tuli baluganda omwana we yayisenga ebigezo n'oŋŋamba omwana wange yakoze bulungi mugezi yasomye alina amagezi kati n'okiŋŋamba nze muganda oninjagala ndogo ow'oluutu eddako tasinga wange. So abazadde mukume ebyama by'abaana baabwe. Omwana bw'asinga gwe muganda omugambe kitono abamu tebabaagala nze mbabuulira abaana kyovora abamu atuuka mu yunivasite ne mumutwala mu kyalo okukola pate ate abaabalala babanga tebaasoma ne babaroga tafuna mirimu tafuuka w'amaanyi tasinga bange kugamba abaddugavu. Omwana akola bulungi taamu eno taamu eddako n'asiraana olw'okuba nti baba bamwogeddeko oba bali abafamire baba bawulira bubi mu ngeri y'okwagala okumusiranya. So ekintu kino ekikokonanti kirina omugaso ogusoose ngubanyonyodde nti kipresentinga muddugavu nga bw'olaba leeyezi kiriko okukituuka ku mubiri mpitirivu. Ekyeru ekyo nakyo bakirya ekyeru nakyo bakirya. Kakati waliwo emigaso ebiri egiri mu kintu kino.
naye wano sijja gyogererawo gwayagala okumanya kirina emigaso ebiri ate gyotagenda kwogera yesasobola kwogera naye gwe wenna weetaaga ekintu kino mukazi oba musajja teriiko mukazi teriiko musajja weetaaga ekintu kino ekinazi okyetaaga abalugwala abo omanyi nabagamba omuntu eyatulimba nti twa Uganda bagezi nembagamba ffe basiru nambeemu abalugwala abasinga obungi abakyala abasinga obungi abali wano ba smart wife bano abeyerusa abakyala balinamu kasente tulinawo ne ba smart wife anti kati be bano aba bulijjo nga bwatunuliranga ku mulugwala atembeya bino ebintu namwenyinyala ng'amulabanga kaceere namwenyala oyo fara wengulu abo tebaba si bantu ng'abalabanga ab'omukyalo bafara naye boyita bakaceere balya bino balinamu atoms zotalina ekirala ekyokubiri omukyala oyo mulugwala bw'abeera lubuto asobola okwetika ebidomora 2 naye mu olubeera olwogereko bw'obeera bwoti nobanga ekinyonyi ekikubyamu ebiwawaatiro bino ebibeera mu byuma byebatadde byebagenda okulya ebikoko nobanga n'okufumba emmere kukulema ng'oli lubuto naye ng'aweese ate omwana ekidomola ku mutwe abakyala abalugwala siba atambula akola ddwiro akalubya omubiri ng'atemba ebintu bino naye abakyala atambulako kamu kabiri batugamba be bakolerera n'abasajja ewaka wangulu eyo sendi bubi oli bubi bwasoose olufuna embeera ejja temunaba kubeera bubi mulina just ekyejo omanye omuntu atakkiriza kuswala taliwangula atakkiriza kuswala mbo ntya okuswala sekkiririzaamu ndina ensonyi sirina sisobola tosobola gwana covid bwe yajja temwadda waka fenna twali tusobola webale nnyo abaagala okumanya ku kintu kino emigaso ebiri egyo nkoze ntya ogifuna oginyambibirako abantu bange manye abantu bange abanzikiririzaamu nnyo aba boodi nja kuba nnyonnyola ku baboodi mwami Popu nja kuba nkunyonnyola ku kintu kino waliwo ne maama wange ali eyo mu America naye nabagambye abaddugavu naddala mu abali mu America mutandike okugulangayo ku busera nga mukutwala abantu bamwe bwe bajja eno mu Uganda okukyala munywe ku bintu ebyekifirika kubanga ebirungo byammwe temwatondebwa kulya bintu bisiike byokka matiriyo yammwe ebulamu ku birungo ebimu bw'okwata emmotoka ya Toyota n'oteekako ettaala n'okwata ettaala lya Toyota n'oliteeka ku Benz esigala eraga nti erike ettaala eba tefiriko damage so n'olwekyo lwosigala ng'olya eby'omuzungu hot dog zirimu ku mibiri gy'abantu ebintu ebimu bye mulya si ye vitamini gye mulina okufuna mwesiba ku by'abazungu so n'olwekyo mulina okutegeera ebintu by'abadugavu ono yabadde akusaba nti tubuulire ku ddagala lya senyiga terina ddagala wabula okugjako yejjira mu sizoni zonna kubanga senyiga ne bw'obeera ebweru ne bw'oba mu Amerika ne bw'obaawa senyiga akwata tize nature ng'okulwala omusujja omubiri gutuuka ne gunafuwa ne gumala ne guddawo gwezimba buto era nga bwe gwezimba namwe bwe mwanditegedde nti bw'omala omwezi emyezi 2 nga toyamba oba nga tolya kintu kikugasa tonywa nini soko mpe ku kikopo sooka endagireko bano obwerere omanyi mumanyira nyo mumpita omulalu waddugazadde emmeeza ogenda tulaga kakyaka ate buli kaseera oba n'obuntu obupya bino mwasembayo biraba mu mwaka ki nze sikalaba bino nga eriyo abakadde abali mu Amerika eyo ng'asemba biraba mu 1970 kaki kano mwayo mata eno hibiscus mbiwulira buwulizi eno hibiscus fumba amazzi gajje bulungi gajje kwata hibiscus teekamu bw'omala oteekamu afune wano ku mazzi gange
vaawo banange anti mumbuuza mwagala kumanya bwendya kwe tuli tukyagenda mu maaso abakatwegattako mwagala kumanya bwendya ofunye amazzi ga naye ndooza kanyimuke ofunye amazzi gagokyo otadde mu hibiscus olomba nduubiririra ki hibiscus tadde mazzi agokyo bino biyambako kwongeramu omusaayi mu mubiri n'okutereeza omubiri okulaba nti omubiri tosanyalala ebiseera ebisinga tutera nnyo okubawa kopa kopa ono nabagamba kati ebiseera ebisinga munywa amazzi gano galimu ebirungo ebimu fluoride ezo abasinga obungi muzinywa ono kopa yabayambako okuzinuuna mu kuzinuuna kuno atomuzi zino zeetaaga support kiringa emotoka bwefa system nga ya automatic ngenzige zegula togirinda nti n'amataala gafe olyoka ogitwale wa makanika buli ekifa oyongeramu bwongezi enyumba kitwale nti gwe muntu woli nyumba ebeera mu tiles ebinaabiro bibanga tebikora oyita plumber n'akola ki n'abitereeza so n'olwekyo omuntu yenna ng'oli muddugavu weeteekemu kino nga at least buli lunaku onywayo ekikopo kimu ekya hibiscus taliko mukulu taliko mwana nywayo ekikopo kimu osobole okubanga ayambako ku mubiri gwo kino ekirungo kyetaaga linda konsolotekamu sukaali mbasinateekamu sukaali tonateekamu sukaali ono aba awoomerera abanga sukaali fe bwe twali abato okuwonya emisujja omuntu n'obeerawo myaka 4-5 tolwala era mba ninakubuuza tekikaawa bino ebintu byeweetaaga okukalubya olususu sikini y'olususu okubanga ngumu ngeri solid abakyala basinga obungi mweyerusa naye mbabuulira leero mujatuuka ekiseera nga muvunda nga muli balamu mujatuuka ekiseera nga n'empewo bwekufuuwa ku sikini ng'owulirira ddala ng'ofa ng'olinga eyayidde amazzi ago ng'olinga gwe bafumisa akati ku lususu so n'olwekyo abantu abasinga obungi weetaaga bino ebintu bino nze buli lunaku nywayo ekikopo kimu kwongerako ku musaayi okubikula mayindi okubanga sirwara kyova olaba nze operation sigenda mu kampuni ya General Researching togenda mu malwaliro sigenda mu malwaliro ndimbwa layira era mwabagenda mu balwaliro temutegeera butegeezi tolwala wano wali mu kkomera batugamba nti walwadde eyanti ebyo ekyandeetera ekyo nti nakozesanga amaanyi mangi okusigala nga ngezaako okusindika oba okwagala okufuna bye neetaaga naye nga siri ku mazzi bwe natuuka nenfuna nengamba kalwe ndeetera kopa so n'olwekyo omufirika yenna mwabali ku live mubiraba bino ndowooza babiraba bino temukyabiwa abaana bammwe naye kambajukize nti mwe muli bantu bakulu kyova olaba biseera ebisinga abazungu babafuga nnyo lwa butategeera bamwe mwasoma wasoma ki nga tomanyi bino wabinywanga eri abantu ababinywa nti nze nasembayo binywa 2 omubiri kyogamba tegubanja osobola ovuga emmotoka kuva 2 nga toteeka amafuta gyekaneka biki okitegeera ennyumba ne bwebanga yava 2 otuuka n'ogikuba ku kapulasita kano ke kapulasita keweetaaga mu mubiri gwo fumba ya at least mu wiiki nywamu ebikopo 2 bisobole okuzimba eri abakyala mbonsanyalala abalwadde ba sukaali ng'akyali muto abantu mb'omusaayi mu mubiri temuli mwabeerwaza kyova olaba mugwa mu bafere ne babajjamu amaago era nze nandisabye gavumenti egandire ddala okuteeka eddagala muki malwaliro lwaki ate oba tukogedde ffe abantu mu kyalo bweneegaana mujja kukozesa bino byebyaffe byabaddugavu mulinda muzungu kujja wano n'alyoka abinywa namwe ne muva eri ne mumantaara omanyi mwe mwafuuka waliwo olugero lunawulirakawo mu buto mb'omuzungu n'omuyindi mwe baagenda mbuwaggulu mbwewa katonda omuzungu yaluleeta wano n'aluteeka mu baddugavu n'alubateekamu n'atandika obbasudiira okwo kubalimba bwe baagenda ewa katonda mb'omuyindi n'agamba njagala kukola bizinensi mu nsi yonna mb'omuzungu n'agamba njagala magezi mb'omuddugavu olwatuka nga bamubuuza mu n'agamba muze mbadde mperekedde muzungu muli basiru
era olwo olugero nemala nduwulira ewantu nkuyiga buyizi ate nze nali noonya oyo omuddugavu yawerekerako bati teri muddugavu ezo sitole za muzungu kutusiruwaza ekintu kyonna nga kebe firimu teriyo firimu omuzungu nga erimu ebyamagezi naye ebeeramu omuddugavu kakube kuzimba kintu kyonna nga kya nanotekinologi kiba muddugavu era abannayuganda mwenna abali e Bulaaya okuva ne leero mukakiddwa okunoonya ebintu by'abaddugavu nga mubisoosowaza omuzungu bw'aba yakola emmeeri bulina omupostinga abazungu abaddugavu ebyafaayo bye bakola omusajja akulira NASA manager wa NASA musajja mukiga ava Kabaale ava Kabaale kyogera ekyo sigamba Kabaale nti eri mu America Kabaale ye Uganda mu bakiga ewaffe mu tribe yange nze ndi mukiga nti bino ebintu gavumenti emubawa ddagala bakozese bino lyeddagala etuufu abantu mutuuka okuzaala oli mukazi beera lubuto tandika kunywa bino otuuka okuzaala nga bwe baatuzaala ffe baatuzaalira wansi w'omuti tebatusala tebasala bazadde bammwe Mwematalo ne yabadde abuuza mbu tubuulire ku sapule n'obulaadi mu basiraamu gwe obiraba otya ezo katemba z'abazungu amasapuli bino byonna sapule eno omugiraba amasaalaba kano jeje n'emisalaba egyali egy'abaddugavu emituufu ati ku sapule n'obulaadi kuliko buno obuntu bwe basoma obutonotono obwo embira z'abaddugavu embira zonna z'abaddugavu era kyova naba nkugambye wano nti abaddugavu baatuteekamu ekintu nti omuzungu buli kintu kyakola abaddugavu bagoberera kigoberere oba okitegeera buli kintu tuliwo okukifolowinga tetusobola kweyiyizayo ekyaffe kyobala nali nvumirira nnyo abantu abali ku TikTok nga tolina na mugaso obeera otya ku TikTok nga weeyambula mbu olaga video olaga biwattu olaga waaka olaga biwattu olaga waaka olaga nyashi omanyi gavumenti eno bwe yateekinga obuvunaanyizibwa ku bazadde neebo bajjako nebweddiza abaana bayonooneka nnyo nti omwana edda bwe yakolanga ensobi nga bamukuba n'atakuzaala kuba n'atakuzaala ng'akuba kugunjula ne kati abaana babeerawo bamantaala bakola kyolumala okufuna olubuto abamu bamaama be babasindika ne beetega abalenzi ne balya sente z'abalenzi omulenzi olumala omufunisa olubuto maama n'amuteekawo omwana nga gwakolerako bizinesi lwaki bw'aba aleeta chips bw'aba alya ennyo bichipusi oba ng'atambula nnyo n'obulenzi lwaki tomugaana nti gwe mulembe lwaki tomugamba nti mikwano gy'asoma nabyo asoma nabo ye agamba omuzadde nti bano nsoma nabo gavumenti amasomero mugajeemu ebintu ebyokutegeka bipate ng'abaana bali ku TikTok muleke kuteekateeka y'abayimbi Gloria Bugi omuyise ngo agende ku ssomero ayimbire abaana mbu bali ku prom party kati oyo agenda basigamu ki nyashi mami ebyo bintu bwe mubirabanga ebitono naye mu myaka 2-3 abaana bajja kutandika ng'amasomero gafuuse ziroogi impact egenda kuweereka myaka 3 gavumenti omanyi eriyo abantu abali mu gavumenti nga ye ne bw'araba ekintu nga buvunaanyizibwa abo ng'agamba pulezidenti waali binkwatirako wa ebintu ebyo maye mufuga baddugavu temufuga bazungu kyova nze nabagamba nti emitima mulina gy'abazungu emibiri just gy'abaddugavu mwe buli kimu mwagala babategeerera babakolere ki abaana abasinga obungi ku masomero temuddamu bateeka kukkiriza bayimbi abayimbi mutwaleyo bajudisi babiri abakubi bagosa ffe twakulanga nga twegomba nze nakulanga negomba judisi babiri ku nyimba ze yayimbanga ez'omwoyo ez'emyoyo ku nyimba ze yayimbanga nakulanga nga mwegomba nnyo wegombanga babiri yekka bakamiliyoni tebaaliwo n'abalala bakamiliyoni babobi wine baaliwo naye kati nze eriyo ebintu ebinkolera kati saawa ya leero mpuliriza nnyo ziri ennyimba z'aba South Africa z'abasoweto abazulu ezo ez'abazulu nakati bino mbutema ensingo nowulira neolaba ne MP ono onaani owewa
ono nalukola naye yali mu luyimba mbu temensingo weka wempe bannange temensingo temensingo bajja zitema bajja zitema nabagamba ebintu ebisinga obungi bijja nga bimensioninga ebirala ensingo bajja zitema temufaayo mwayimata kino ekibuuzo kinenemu naye kunze kale yagambye bwekibeera ate ono kiraga nti abadde akugoberera nnyo bwekibeera nga omuntu yazaalanga nga talina musajja kitegeeza nti omukazi ye yasooka okutondebwa bwekiri yeye si adamu omukazi ye yasooka okutondebwa ani yatufeera nti adamu mbu omukazi bamujja mu lubirizi lwa musajja ani yabalimba biri mu Bible mu Genesis omwo mwebiri era Katonda yatonda ensi mu nnaku mukaaga olw'omusanvu n'awummula n'akola yagamba mbu kati kola omuntu mu kifaananyi kyaffe ne batonda Adamu. Kakati kansooke mbabuuza ekibuuzo mwe abantu muddaawo nammwe ne mwekubamu obufaananyi n'ogamba nti obufaanana Katonda era temulaba nti muliko ekyamu ku bikolobero bye mukola n'ologa omuntu n'oziraanya omuntu uliro kati oli omulala yawendude abantu mbubate abantu mbu lwakuba mu kibuga waliwo embizi kati naawe ofaanana Katonda naye banaye mugenda kunsuula ddalo omanye muzungu yebateekeramu ekyo yabafuulanga abakazi mbu omukazi yalina okuweebwa ekitiibwa omukazi yakola buli kimu naye ojja kwesanga nga omusajja taliiwo n'omukazi takola ki nga taliiwo ate omusajja asobola okubeerawo ng'omukazi taliiwo omukazi asobola kubeera ng'omusajja taliiwo naye ate omusajja asobola okubeerawo soko nnyonnyole kanene omukazi kijja kiti ate abe nga yasoose otondebwa ate abantu abasooka wano ensonga eyo mpanvu nandibadde ngibannyonnyola naye abantu abasooka wano UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.